Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo, eno bagiyita There is Still Hope. Gwe wenna aliko Tish TV n'emikutu emirala webale kubanga ate otugoberera. Mukama nkwebaza olwaleero kubanga oli mulungi, nkuwa ekitiibwa n'amatendo. Kyenva nkulumiza erinnya lyo okuyita mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati njagala tutunuulire waliwo akatambi ke njagala okuwa. Nzikiririza mu bunnabbi nze ng'omuntu kubanga buli bibiriko bwa byawandiikibwa, naye ate kati bannabbi b'ennaku zino bakisussa. Bakisussa. Abamu bambi balina ekirabo ekyo, balina ekirabo ekyo, naye amalala agenda nakikozesa mu nkozesa nawe gy'olabira ddala nti teri waffe, tesaanidde. N'ateekamu okubanga atiisa abantu, abantu bamutye. Okitegeera? Which is not good. Si kirungi nnyo 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 okubanga ate ekirabo ky'obunnabbi oteekamu obudyusidyusi, oteekamu obukolomooni, kanga abantu, oyogeza authority mpitirivu. Yinza okuba nga olina kyondabyeko, oba olina kyolabye ku muntu, naye ate obuyinza bususse. Nina akatambi ke njagala okuwa okalabe. Bw'onoomala olaba akatambi ako, nja kujja tweyongereyo olabe ono nnabbi. Siri kuwakanya bunnabbi okwetoola ensi yonna, wabula bakisussa. Obunnabbi mbwagala nnyo era mbuwa ekitiibwa, era abo abalagulira mu linnya lya Mukama waffe bawa ekitiibwa. Naye muganda wange waliwo bintu ebimu by'olaba n'ogamba naye kiki? Kale leka nzije tunule akatambi ako. Sebo olaga wa? Where are you going, sir? Ogenda kowa? Otya mukubo? Kubuli ekyenda bango yimusa. Should I tell you what I've seen when you're standing? Nchogere tata. Should I speak it out? Nchogere? Should I speak it? Yeah. Step forward. Kwata ku bibega biga byange wano. Hold the pastor's shoulders. Kwata kuno bwoti. Aha. Tutambule. Should we walk? Tutambule. Say, let's go. Good. Kati ngenda kubuuza buli kye nkubuuza ng'onziramu mpola. Whatever I ask you, you respond. Wali owuliddeko ku mmotoka gye bayita drone? Have you ever heard of a car called a drone? Yes, sir. Wangi? Yes, sir. Ebyo bifaanana etya? How does it look like? Eringa zino eza taxi. Naye nga eringa eza taxi. Bameka abamanyi emmotoka ya drone wano? How many of you know that car called a drone? Lunaku kino wali olabyeko emmotoka gye bayita drone ng'eringa eri ekulinaanye n'awaka. Drone eyo nga wagiraba? You've ever seen that car When was that? neighboring your home? Lwali lunaku ki olwo? Naye wali olabye ku taxi eyo? Have you ever seen that? Agiraba. Wangi? Agiraba. Kati kino Mukama ky'aŋŋamba. This is what God is telling Kwata me. ku bibega biga byange. Hold the pastor's shoulders. Wali olabyeko ku ntaana z'abantu n'otula mu ntaana z'abantu bo nga bafa? Have you ever looked in the graves of your people when they are dead? Wangi? Katonda ndaga olutalo olunene naye ng'olutalo luno God is showing me a ndaba big olinga ali battle. mu kkooti It's like you're in a court. nga ndaba sayidi ye neegamba tekisoboka, I see this side, naawe you say wano it is oyogera ogamba impossible. tekisoboka, And here you also say it is ne bano bagamba impossible. kati bw'oba oyagala obulamu katulabe, If you need your life, naawe let's see. ng'ogamba nti nze sitiisibwatiisibwa. And you also say, I'm not threatened. Olinako abantu bonna b'olwanagana nabo naye nga balinga bafamire ng'ensonga yattaka muli mu makooti. Weekiri Baani abo? Who are those people? beesenza ku ttaka. Wangi? Beesenza ku ttaka lyaffe. Dyani? Whose land is that? Lyaffe. Dyammwe?
nga ndaba Mukama ndaga N'ekyapa. ekinnya ekinene, n'ekyapa tukirina. ndaba ekinnya ekinene. I see a big pit. Obadde ofuluma bw'oti, When you are going Omwoyo out, Mutukuvu n'andaga ekkooti. the Lord showed me a Ne coat. mpulira eddoboozi nga I liŋŋamba. had the voice telling me, Mubuuze yali alabyeko drone ng'eyimiridde waali. ask him, has ever seen a drone Waakawona standing before? okufa emirundi egitabalika. You have survived death several times. Taata, Kituufu nnyo nnyo nnyo. It is true. bw'oba ozikubanga za Mukama zibe zize If you are tokubiranze. clapping for the Lord, you clap for him. Olaba nga bw'okutte ku bibigabiga You see byange. how you hold my Omwoyo shoulders? Omutukuvu andaga amafuta The Holy Spirit is showing the N'amaanyi. anointing and the power g'oyambala kaakati. that you're pursuing Ndaba right now. omukisa ku I bulamu see bwo. a blessing on your Ndaba life. omusango nga gugobebwa. I see a case being Ndaba terminated. omusango nga gugobebwa. Wanika emikono gyo, Lift your hands. ozibirize amaaso. Close those eyes. Ani amanyi muzeeyi ono oba yazze yekka? Taata wazze weka? Did you come along? Mwenna mugolole emikono gyammwe gyali. Stretch your hands and Mugambe nti ayi Mukama, say, oh Lord, eddogo lye badde bamukola ne liremwa ne faith. batandika okuleeta basupaayi. They started bringing spies. Tewali kasaale No arrow na kyakulwanyisa and weapon ekiweeseddwa that is formed okulwanagana naye fight against him ekinaalaba omukisa. and shall prevail. Bampe amafuta. Give me the anointing oil. What is that oil? What is the anointing oil? Amafuta galiwa. Bwe ziba za Yesu zikube nga ziwera mu linnya lya Mukama. If it's for Jesus, can you clap more than that? In the name of the Father, Mu linnya lya Kitaffe. the Son, and the Holy Spirit. Mukama ngamba bwe batakuvaako ogenda tunula mu ntaana zaabwe. If they don't leave you, you look into their graves. Ogenda tunula mu ntaana You zaabwe. will look into their graves. Ogenda tunula mu ntaana zaabwe. You will look into their graves. Ogenda tunula mu ntaana You zaabwe. look into their graves. Mwenna muwanika emikono gyammwe mu bbanga. All of you lift your hands up. Abanki! Ennaku z'omwezi 29 mwezi ogwokutaano 2026 birooba ya kyaki ey'omusumba Kiyingi ekutuusaako ekiro ky'obunnabbi n'okusumululwa. Oyina ebizibu, oyagala paasipooti, viza yagaana, oyina ebyakusiba, basibirako olubuto, onoonya bufumbo oba zadde tozaala, emirimu gyagaana, nandiki ebirala byonna nga weetaaga okusabirwa okusumululwa. Ate manyi olugendo lwa bulamu bwo, jangu osabirwe osumululwe kwolwo, era ng'omusumba atukyalidde kwolwo agenda kubeera ne virandi kyakuwadde wamu n'omuyimbi Preacher Man n'abasumba ba Pillar of Fire Church nga bakulembeddwamu Pastor Waswa Kiyingi, Pastor Kato Enoka n'omusumba Dorothy Mbabazi. Tuweerabira nti church eno esangibwa Wampeewo Gayaza Road okuliraana amafuta ga Don Petrol Station kiriraawo nnyini ku Hot Topic. Ekkanisa ojja kuba okiraba mu mwenna abava ewala aw'okusula weewuli, era ng'omusumba ayongera okukubiriza nti weewale abafere birako online oba ku ssimu. Musumba tasaba ssente yadde 10 kirako, alina kansolingi ku olwo, era nga byonna bya bwereere. Okumanya ebisingabo kuba ku nnamba za ssimu zino wammanga 0778778781 oba 0705057218. Jangu osabirwe, jangu osumululwe mu kusaba kw'omulundi guno. Mukama yeebazibwe. Ndowooza nkatambirako okalabi. Simanyi lwaki bannabbi balimu amalala mangi. Simanyi naye amalala gabasussa. Akola ebintu n'omugamba kati kino okoze kyaki. Omuntu era obadde osobola omugamba nga tokoze ekyo kiba tekyetaagisa. Naye munaye aba ayagala akulage nti ate yaali waggulu. Ate ogoberere byagamba, ate wagamba ekintu n'otakikola awa akugamba ogenda kuvaana n'kikolebwa. Okitegedde. Kakati omusajja wattu abadde asituka agenda. Oba alagawa amugambye simanyi ati ebweru oba kyali kiro oba yali overnight simanyi. N'amuyita jangu kwata ku bibegabega byange. Nasooka mwetoolooza kyaki yonna nga wamulagula. Tosobola mulagulira wayimiridde. Oba tosobola muyita mu maaso n'abeerawo n'olagula.
lwaki amala kwata ku bibegabega n'omwetoolooza kkanisa yonna. Ndaba nti mulimuko amalala naddala abantu bonna abalimu ekirabo ky'obunnabbi, amalala gabasukka kubanga aba akyewulira ate yakulabyeko ng'oli ebijanjaalo ejjo. Okitegedde? Kati sigambe nti God has no respect of human being. Mukama yeetaaga ate ono mukadde nnyo, ate ono nedda. Naye wekituna nti babi musajja mukulu, Yesu alina ebimutawaanya, alina ebimusumbuwa, kirungi omubuulira. Naye kibadde waffe okumwetoolooza ekkanisa yonna nga wakutte ku bibegabega? That's the question. Erina ekkanisa gyemanyi ejjinja eyo. Kasita nnabbi munne wa paasita ayingira alinnya akatuuti, niwe bakuwaana otya tofuluma. Tebakkiriza muntu yenna kufuluma. Era bikanyama bivubuka biri wali, abigulira pooko, abigulira ki n'ebikola omubiri, bibeera ku mulyango. Tofuluma, oba omusulo ogukuluma gw'amanyi, kola ssusu mu mpale. Tofuluma paka the so-called man of God ng'amaliriza Samuel. Ale yagendayo azunga n'azigwamu. Emugaayo negwe olina obugumiikiriza. Kakati weŋŋamba nti nze njagala fuluma ku mpaka nti bakukuba. Yeŋŋamba bakukuba. Aŋŋamba kakati eyo kyaki? Eyo si kyaki, wagenze mu ssabo. Naye naye nabbi. Kati abantu bano bagenda ne beewa obuyinza obusukkulumye bwa Yesu. Wala si kiba nti Katonda wadde oli mu kyaki, oli mu kubeerawo okwo, omusulo ne gukuluma, akugamba kola ssusu mu mpale. Ogenda n'okola ssusu. Weeyo sisitemu yennyini yagikola. Eba erina ebiyinufulumya essaawa eyo. Kate ogusiba ennyo oyinza n'okufuna obulwadde, bbulaada yo eyinza n'okulwala. Kalwala Katonda tasobola kukugira. Kati ate omuntu. So bannabbi bano obuyinza bwe bakozesa bususse. N'amalala okwagala okulaga nti b'amaanyi bali ku ntikko. Baagala kulaga nti ate bo basukkulumye ku ggwe. Mu bwakabaka bwa Katonda balina level yo, be ba next Jesus batuula wali naye. Kakati gwe musajja wattu atuula eri mu butebe omanyi ki? So n'akwetoolooza. Kamusajja watuwuuyo akutte ku zijjukira oba mu kyalo twazannyanga muzannyo ki? Muzannyo gye twakwata nga tutta. Munzijukize nammwe. Kwata ku bibegabega musimba layini we muti. Gwali muzannyo ki? Kati ngambye ye. Naye oluusi abamu bakikola nga balina ensonga. Kubanga kankube mu nsi ey'omwoyo bintu bingi ebikolebwa n'otabitegeera. Omuntu asobola kugamba kwata ku bibegabega nga weewali koodi, nga weewali third eye. Ekitegeede? Nga w'okwatako wooti oba okutte ku switch agenda atandika okulaba eby'emabega. So nasomesa ku third eye, gye muli third eye. Eno mu kkanisa abamwoyo omutukuvu eri bagiyita third eye. Tibakuwa amaanyi ag'enjawulo agakusobozesa okulaba ebintu, ekusukkuluma, okutegeerako. Ebimu biba bimuli bye batadde mu kyaki. Nja kujja bakola episodes ezo. Ebyo ebimuli eby'omu bye mulaba bye bateeka ku butuuti. Ezo third eye. Ago maanyi malala, maaso malala. Kakati omuntu asobola okugamba kwata ku bibegabega ng'alina ensonga ye. Nga weewali switch ya third eye. Kati ne mumunenya lwaki yamugambye akwateko. Naye njagala kusomera Abakolisi ekisooka 14:32. Pawulo alina by'ayogerako awo. Mu kimu mu kyo kye naggyewo kikyo kya self control.
Obanga oli muweereza wa Katonda, you must have self control. If you can't control yourself or you can't be controlled by the Spirit of the Lord, then waliwo ekizibu. So bannabbi abasinga naddala abo abaava ku mulamwa abataweereza Katonda tebalina self control, zivaako mangu. Era singa omusajja aganye okujja oba naagala omukwatakwata ku bibegaabega nze ate sikukwatako, nze singa yenze oyo muzeeyi saali kukutteko, sikwatako nze waliwo ebimanyi ani gw'okozesa era. Kati awo ate oyinza ovaawo n'ebikolimo, ayinza okukolimira awo, ayinza otandika okulagula nogamba kati si nganya okwatako nga ate oli kulagula. Kati bannabbi b'obulimba oba kale abo abantu ayinza okuba nga abadde mutuufu amalala ne gamutwala, balaakinga self control. Era olabira nti ono nabbi kirabika waliwo ekitatambula bulungi, bali short tempered. Wagamba kola kino n'ogaana akukolimirawo. Ekyokubiri nti nabbi omutuufu alina okubeera ne order ate alina okubeera ne peace. You must be orderly. Kubanga otunula abannabbi bonna okuva mu ndagaano enkadde, they had order. Tebaali disorganized, baalina order. Leero olaba ebintu byabwe bifulowinga, message yabwe ekola ki? Efulowinga. N'ekirala ky'egamba peace, emirembe. Okitegedde? Nabbi yenna alina okuba nga emirembe gya Katonda gimujjudde. Nga omutuukako n'olabira ddala nti there is peace. Nga nawe oba toze na mirembe olabira ddala nga emirembe gitandise okuba nga gijja mu ggwe. Naye ovaayo nga n'emirembe emitonotono gy'ogenze nagyo tolinaako, ovaayo okyamuse. Ovaayo nga ebintu ne bitabukira ate ddala n'okusukuma obadde osuubira. Kyandikuba ekirala ojja kusoma Engero 11:12 n'Engero 16:18. Amalala bakulembera ki? Ekigwo. Si bannabbi bokka, n'abaweereza abasinga ekisinza otusuula malala. Katonda abaako ka stage kakuteekako obako wootuuka n'olaba nga sino okujula kwayo kati kukwo si kwa Mukama. Si gwe alina America b'oyogera nabo, Canada, Bungereza, bw'alaba nga yiisha oli international nga ne Mukama ayinza okuba nga omusinga. Kati awo wetutandikira okuggwa mpola. Ogenda okuddamu amagezi ng'oli mu kinnya kya fuuti 195 ingira 2. Okuvaayo awo we wali obuzibu. Okukkira supiidi naye mugananga okuvaayo omutango gw'olina okusasula, okwewaayo kw'olina okwewaayo osobole okuba ng'ova mu kinnya ekyo. So nze badde nsaba bannabbi bannaaye waliwo ebintu ebimu ebiteetaagisa. Ebintu ebimu bye mukola nga olabira ddala muli bikola out of your knowledge, obanga mulina kye mubala n'omuntu n'omukozesa mumubuulire. Kyogamba abeera ali mu katebe ke tosobola mubuulira, sooka omukwase ku bibegaabega omwetoolooze ekkanisa. Anyway, obunabbi mbwetaaga era ddala era mbwaga era mbukkiririzaamu, naye bannabbi abatalagulira nga tebawa kitiibwa, respect, kubanga nabbi doesn't respect. Agamba God is no respect of human being. Tatya muntu yenna, tatira kuliisa omuntu yenna. Kakati don't touch the anointed. Ye nabbi ali ku level ndala gw'oli awo akulaga nti gwe tolina ky'oli mu bwakabaka bwa Katonda. Naye ng'ate Peetero akugamba atya? Oli ggwanga ddonde, kika kitukuvu, kabona wa Mukama. Oli kika kitukuvu, ggwanga ddonde, oli kabona wa Mukama. You are a holy nation.
a priest of God. Anyway, be bannabbi bammwe gye muzungira. Bayibuli egamba gwe nabbi asooka obulamu oteera guleko birungi newonoogena malayika n'akulagula ng'endowooza zonfu oba omala biki oba omala biseera. Kale kaneetololemuko katono wenzira bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.